eri mu buwambe mu mateeka kubanga obuyinza omuwaabi wa gavumenti bwe yagaana okweyambisa n'omuwoleza wa gavumenti okulaba nti fayiro kooti nga bwe yasalawo ziva mu kooti eri baalinga abaali bakimanyi nti zire nga zikandaliridde eyo nga kooti bwekola ki bweddawo kubanga ekiragiro ekyalagibwa kumpi katugenda mu mwaka mulambo kuva mu January w'omwaka guno nga 31 kati emyezi gye tugenze mu mwaka guweddeko ng'ekiragiro tekinateekebwa mu nkola kitegeeza kuziimula kooti n'ekizibu ne kooti zikkiriziddwa okubeera mu buwambe kuba zirina obuyinza omuntu akubuuza buyinza ki kooti bwe yandikoze kooti erina obuyinza obutaddamu kuwuliriza Attorney General kooti erina obuyinza obutaddamu kuwuliriza DPP bwe baba baziimudde ebiragiro byayo nti kooti omuntu yenna bw'obanga oziimudde ebiragiro byayo mu mateeka ekigamba nti olina kuwulizibwa okuggyako ng'omaze okutereeza ekyo ky'obadde oyonoonye obanga ogondedde ebiragiro by'obadde ogaanye okugondera so kooti tejja tugamba nti emikono misibe erina obuyinza obusibawo enzigi zaayo nga buli musango ogwa gavumenti tegenda maaso nagwo buli musango oguwaabiddwa omuwaabi wa gavumenti nga tegenda maaso nagwo ndoza mumanyi kitegeeza okubanga tekyawuliriza misango gya criminal nga tekyawuliriza nsonga zonna zikwatagana na gavumenti ebeera crisis nsuubira singa eyambisa obuyinza obwo twandibadde okugiziimuula okuginyooma okugirinnyirira okugenda mu maaso ndowooza obuzibu buli kwabo abali mu kooti obuzibu buli ku Chief Justice akkiriza okumalamu n'okuweebula ekitongole ekiramuzi kubanga singa Chief Justice aliko Ssaabalamuzi abadde asobola okusimba ebigere ku nsonga gye yasalawo ye kennyini nga taliimu kwekyusa yandibadde kati betwogerako tebiriiwo yandibadde mu lunaku lumu lwokka ekiragiro kya Parliament n'etteeka lya Parliament yandibadde asobodde okulaga nti nno tebiri mu mateeka yati byandigenze mu maaso twandibadde tulaba bano ba Brigadier General Tukachungura betwali tukaayanako ebbanga lyonna nga bakomyewo naye bawadde beetu bannabyabufuzi bawerekedde bannabyabufuzi mu nsonga ezirinnyirira eddembe ly'obuntu kooti yennyini egaanye okuteeka ebyo mu nkola Ssaabalamuzi yennyini yagamba nti oyinza kubeera nga gwe mulamuzi wa musango gwe kennyini gw'oleese gwe muwaabi gwe mulamuzi ate gw'oteeka mu nkola ebiragiro ebyo era kyekimuka kati kyekizeewo nti mu General Court Martial ojja kusanga abasirikale be bawaabi abasirikale be bawozesa ate abasirikale be bateeka ebibonerezo mu nkola ekyo mu mateeka tekikkirizibwa okakati ebbanga liiseewo tuba tewali kanyego awo gwe muwaatwa General Museveni mwayise neyeyambisa obuyinza bwe n'ateekawo ensonga gye tuwakanya tusaba ekitongole ekiramuzi mu buzibu bwe kirina mu mirimu emingi ekirina kigubeere amateeka nga kitwala ensonga nga zino enkulu mu mateeka nga kizisosowaza kooti twagala naye yegatte ku bannabyabufuzi kati bwe tuli mu kukaayanako nti bakola ebyobufuzi wabweru w'amateeka twagala kooti ekole emateeka ng'ekulembeza ensonga ezo ng'amateeka bwe galambika twabawo ensonga yonna ekwata ku ssemateeka erina okutwatibwako bunnambiro kwe kugisaba ku bibiri kubanga kijja kuba kibi nnyo bannayuganda okuddamu okubonaabonera mu kooti eyo ate oluvannyuma ekizuule nti kooti yali nkyamu nga tekyalina kyesobola bayiririra na bakolera nga bwe twakiraba mu nsala yaayo era ku kooti eno y'emu so mu mateeka kooti ensukkulumu yandibadde kino ekyekwatira kubanga bw'aba baziimula kiragiro kyo gwe kennyini tolinda na muntu yenna kujja mu maaso go naye twakola n'omulimu gw'okugenda mu kooti ensukkulumu ne tuwaaba nga tugamba Parliament ensonga zeekola ziziimuula biragiro byo naye n'ekyo kyonnyini kooti ensukkulumu egaanye okwetaawuluza mu buwambe bwerimu ndiiko eky'omukulembeze w'eggwanga ekyatongozza kooti y'abannamagye giyite Court Martial nga bamembers baayo balondeddwa kitegeeza kooti ezzeewo eyali esatuluddwa kooti ensukkulumu ekisooka kinneewuunyisizza nti Brigadier General Tukachungura y'omu ku abo abaavaako okwemulugunya kw'abannayuganda ne bannamateeka ku ngeri gy'ali akola emirimu gye nga judge advocate
nga yefuze kooti eyo twakaayana ku judicial temper gye yalina twakaayana ku nkola ye era mu nsalawo ya kooti ensukkulumu yakkiriziganya naffe nti kooti eyo engeri gyeri constituted engeri gyeri yefaananamu n'enkola y'emirimu yali emenya amateeka ng'erina kyekubiira nga tasobola kusala mazima na bwenkanya. Bwe tuba twogera ku kooti twogera ku bizimbe, tuba twogera ku kooti abo abagitambuza. Oyo y'omu ku abo kooti ensukkulumu bwe yagamba nti emirimu gyabwe baali bagikola abweru w'amateeka. Okuba nti omuntu y'omu mufere okukangavulwa awereddwa ate obuyinza obusinga bwe yalina, kikulaga ekigendererwa kya General Museveni n'ebyo tuzze nga tukaayanako mu kooti eyo nti kooti si y'amateeka, kooti ya byabufuzi, ebyobufuzi ebifugibwa amagye nga bwe tuli mu ggwanga lino olwaleero. Kyewuunyisiza Judicial Service Commission oba yatunudde mu mpapula, yatunudde butunuzi ku buyigirize bwe, kubanga singa yatunudde ku nkola ye, ku neeyisa ye n'ebyo kooti ensukkulumu bye yayogera, tewandibaddewo memba wa Judicial Service Commission yonna oba akakiiko konna, yandibadde awagira Brigadier General Tukachongula okubanga yakulembera General Court Martial. Kuba ensonga za kiramuzi naddala nga Parliament yazizzaamu omuntu wa bulijjo, oyo kooti ensukkulumu gwe yagamba talina kukozesebwa kooti z'amagye. Ku ssaawa y'emu tuli mu katyabaga, kubanga ensonga zennyini ze twali tuwakanya kooti ze yakkiziganya naffe ate kaakati bazikomezzaawo ng'ate bazongeddemu obulipo bw'amagye obusinga obwaliwo nga tunabagenda mu kooti. Mukimanyi bulungi ntwawakanya ekiragiro kya Parliament, etteeka lino twaliwakanya mu kooti etaputa ssemateeka, ng'era ensonga ze twateeka mu kuwakanya kwaffe mwalimu engeri kooti eyo gyeri constituted, engeri etteeka gye lyayisibwamu, era n'okuba nti Parliament yaziimuula ensalawo ya Supreme Court, era nga twagala kooti eragire ku nsonga ezo. Ekiddako tukimanyi bulungi, ekooti eno tugimanyi ebeera y'amaanyi mu biseera by'ebyobufuzi. Yatandika mu 2005 nga tugenda mu kalulu ka 2006, era munnabyabufuzi yasooka okafiiramu yali Retired Colonel Dr. Kizza Besigye ng'agenda kwesimbawo ne General Museveni eyamusiba ku olwo. Tugenda mu 2021 mu 2020 mujjukira nti yali agenda okwesimbawo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, era naye kooti eyo nemukwata ku nkoona ku biragiro bya General Museveni gwe yali yeesimba naye mu kalulu. Kati embeera y'emu tugiraba kaakati nti nga tuli mu kalulu wakati, okuba nti bakomezzaawo ekooti nga tukyagiwakanya, kitegeeza ekomyewo lwa byabufuzi. Bwe njogera tuli mu bantu nga 500 bannabyabufuzi abakwatiddwa be tuli mu makooti okutaasa. Abo tetuyinza babala abaviirayo ku poliisi n'awalala abakakwatibwa bakonukkiriza olunaana n'okusoba. Emabegako abo babeeranga basibira mu kooti Martial, mu kooti y'amagye, nga gye tulwanira obbanunula. Kitegeeza tugenda kutandika okulaba ensonga nga zino nga zizzeemu, naye tuddemu okuddayo mu kooti yetuttakkirizamu. Tusuubira engeri gye twali nti twateekayo okusaba kwaffe mu kooti ya ssemateeka nga tugiraga nti nno etteeka lyayisibwa mu bukyamu, yandibadde tuula bunnambiro neewuliriza ensonga zaffe ng'abantu bannaba kutwalibwa mu kooti eyo. Wasinakindi bwe batinaba kweteekateeka kuliza nsonga ezo enkulu ze twatwala mu maaso gaayo, omulina okuzimuula ebiragiro by'eyo kooti yennyini. Nsuubira wandibaddewo ekiragiro ekiyimiriza okuteeka mu maaso ekiragiro kya General Museveni ng'ataddewo kooti eno ereme kutandika mirimu gya kukola nsobi oba enkola enkyamu mu mateeka nga tulina kuwulirwa. Ku ebyo bibiri bweba kooti esaana okwerwanako yoka yennyini oba n'okusala ensonga ezo enkulu ku ssaawa eno eri bannayuganda. Ku bibiri etuwulirize bunnambiro esalewo kooti eyo oba esaanidde okubaawo oba nedda. Ekyokubiri bweba terina budde buwuliza nsonga